Nkwaniriza ku Fake Media. Omwaka mupya twakagutandika butandisi ye January akasana kaaka kansubire nti mu nsawo tekaakaamu kubawo kana yakamne mu nsawo ate simanyi abaana tunaabaza tutya ku ssomero naddala omwezi guno nga guggwako kuba batandika okuddayo baddayo omwezi guno nga guggwako abalala batandika mwezi guli nga gwakatandika. Minisita w'ebyenjigiriza enteekateeka yazifulumizza dda n'agamba 2 Ogwokubiri abayizi bagenda kubeera nga batandika okusoma. Kakati ndi Ssunga wano. Eno kawano we Ssunga? Ku kyapa. Kiri kye kiweta okugenda e Nabugabo. Kino kyeyongerayo bukakkata. Paka gindi. Ate abeekalangala. Bayitamu kino. Kati oyina wo branchingirako nodde bukakkata nekisigala nga kikutwala Kalangala. Kakati kino eno ye main yennyini egendera ddala negendera ddala bukakkata kwennyini. Kati ojja kutuuka we bayita kusatu era we wawezaamu oluguudo olugenda Lambu ku mwalo olala lugendera ddala n'oleegera ddala ku feri otusanga feri. Kati awo ku feri awo ate wofunira ki entambula ekola ki ekwambusa amazzi n'olyoka n'oli Kalangala ye waweewo ku feri. Ku feri Kalangala batunatuukayo kasi feri ye ntambula y'oku mazzi nga bwa nti nfunyeyo wali ka taxi kansudde mu nnyendo mpomala ogifuna nga mugirinya naye gyebako obudde nti obudde bwe buti ne bwe buti tebatusimbudde emu eba egenda endala ng'eva sayidi zeeri emitala nga bwejja then nayo nefuna abalala beteekamu neryoka neyambuse. Kati bwe mumala okusala amazzi nga omutuuka saidizi eyo mu matwale geye Kalangala. So ebanga nnyonyi bw'otakwata budde kuleka bulungi nnyo ne bwe badakika egi kwabasooka okuwondi nayo yakugulira tiketi. Ate batuzagula okujjako wabawo register bakuregistaringa nti abayise wano be bati bw'oba ntuuseeyo waliwo ka office akali wali nti bantu bameka abayingidde saawa zino abagenda okulinya feri buno obudde bidduka bimeka era bw'oba olina ekidduka kyo olina okuwandiika amannya go olina ekidduka nti plate number yakyo yeeno biki byonna ebintu ng'ebyo byokubanga mu byokulondoola singa baawo obuzibu obutuuse singa waliwo ekyetaagisa such kind of information era awo kiba kyangu kyakukitegeera nti mwami eno ka yayise wano yayigenze mu feri asaawa meka nti saawa 3 mu kitabo tumulina nti ye yuno bwe bityo. Okay. Kali gwe tuli naye olunaku luno olwaliro njagala akulamuseeko akubuuzeeko ate n'oluvannyuma tutandike ensonga za Enoch Technologies. Nsanyusa okusinkana ssebo. Weewaawo ssebo naye nsanyusa nnyo. Nsooka okubuuza abantu baffe abatulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa Fake Media. Mbabuuzaako mwasuze mutya musibye mutya muli mutya eyo mwebale nnyo otufolowinga n'okutulaba n'okutuwa obudde bwammwe. Ekirala mbagaliza omwaka omupya mwaka 2026 gujjuddemu ebyobufuzi kyebanyi tujja biyitamu inshallah. Nyongera okwebaza abantu ba wano mu bitundu byaffe wano e Ssunga abatuuze baffe ab'ekayugi mbuuzaako ku bakasitoma baffe era nga mbeebaza omwaka omukadde bwe tutambudde ffena tubadde nga tutambulira wamu ne kaakano n'olwekyo mbabuuzaako mugyebaleko gyonna gye mutuusizaako engalo. Bakuwagidde omwaka oguwedde akasente okayingizza. Nja kwebaza byonna Katonda atuwadde obulamu. Kuba abantu bagezaako nga bwe basobola n'omutonzi n'atuwa obulamu kikulu kya byonna. Enoch Technologies, the fantastic service. Tuba twogera ku ki tunnyonnyole kiki ekiri wano. Enoch Technologies, it is a business yadde tulina ekirooto nti irina okufuuka company naye ng'ekirubirwa kyayo kyakugonza mbeera. Tuli mu definition egamba ekigambo technology awala bwe twogera ekigambo technology bategeera kirala naye technology kwe kufunzaamu emirimu
akantu gwe tubadde tulaba ogulimu ogunene nga gw'amaanyi nnyo tusobola okukola mu kaseera katini nnyo. For example, bw'otunula wano ku kitundu kyaffe twabeeranga n'obuzibu nga waliwo services ezimu ze tumala ogenda mu Nyendo Masaka tufuba okulaba nga ezi service tukyatambula ngendo ezo zonna. Mobile money teyabangawo. Mobile money kati yabeerangawo ni kati waliwo empeereza zetugenze nga tuleeta nga zikyusa obulamu bw'abantu okugiza kati n'ekino kyokka kye tuliko. Nsookedde ku kino for example, abantu kimanyi edda wabeeranga nga bw'oba ng'ozeyise kamera eno ne bajjulaawo ne bagamba kiki ekyo nga balaba kipya tebakirabangako kyakyewuunyo nga naye psychological olabanga olabanga ekitundu waliwo ekikyuseemu. Ekyo kisooka ye advantage za technology azze abantu bamutegedde ekitundu kikulaakulanya abantu babuufu. Ekyokubiri tugezaako okusomesa abatuuze baffe nti bannange omulembe gwe tuvuddeko ogubadde gwa analogue tutuuse ku mulembe ogwa digital. Abantu mukwate ku smartphone, abantu muvuze mufune zi TV, ekibuto zivuddeko tuli mu mulembe gwa smart TVs. Okitegeera kati waliwo enteekateeka zetugenda tuteeka wano ebyemizannyo ne tugamba abantu mujje tulabe bwe biti ne bwe biti. Olaba nga twagala okukyusa embeera z'abantu okuva mu kituyita kale kankigambe ekyalo nekibateeka mu modern world ngeri modern. N'olwekyo ekitundu mukifulira ddala ekibuga. Omanyi abeera ddala ng'abeera mu Masaka City wadde ali mu Masaka District. Era kati kyekirooto kyange okubanga omuntu w'e Kampala aveeyo n'agamba ngenze mu kyalo. Sikyakyagala. Njagala bw'oba ovudde Kampala ogambe bana ngenze mu kibuga kyaffe ekirala ekiga nti mu kyalo. Omuntu amanyi nti avudde mu kibuga azze mu kibuga. Yes, engombo tulina ogikyusa era banasifunga munyameko twegattire wamu. Omuntu aveeri yakulira wano naye baveeri ngenze mu kyalo. Ngenze mu kibuga kirala kinaffe. Lwaki services zenfunira mu kibuga nawano weziri zisangawo. Empeereza zonna zibadde weetaaga mu kibuga ne wano ojja kuba ng'ozisangawo. Ate ffe tulina n'ekyenjawulo ky'osangawo kyotasanga n'abantu walala. Oba okitegeera ekyo. So n'olwekyo ekyo kyetulubirirwa okulabika nga ne enkulaakulana eri eyo wala neeno ku kitundu kyaffe ebeererawo ddala. Kati atulaba nga bw'olabaawo nkulazze Enoka Technologies ayina mobile money MTN ne Airtel. Of course mu bitundu nga bino wandigambye nti oba oliawo Airtel money ejeri oba MTN mobile money naye oba oliawo nga si nnyingi nnyo ate oba oluusi ojja kwesanga oyagala kujjayo akasente akawerako miliyoni 1-2 naye nga oba oliawo mu biseera biri Enoka nga towaliwo oyinza omuntu nga kati nze mbaana deposit 10,000 gwe nkola oluusi kujjayo nkoma ku mitwalo 5-6 naye ate kati olabira ddala nti Enoka Technologies osobola okufuna akasente nga bw'okaagala. Ekyo twayongerako omanyi mobile money eyo nzibu sebo. Kujjaga nga batagitegeera tebagitegeera. Mobile money teri capital waayo nti eno yamala. Sente zitugeza ne ziggwawo era n'ofuna endala ne ziwera ate ne zisuka bwe bityo nga bamanye nti nga bw'osobola okugenda mu banka nga mulindeeko sente zikoze eki ziweddewo. Naye ekiruubirirwa kuba kati mobile money zifuuse nnyo ku muntu. Ne twagamba twongeremu mu mpeereza. Ne twegatta ne bannaffe ba MTN. MTN ne batwanguyira ne batuwa services ate zisinga ekyo. Okugeza tusobola ofuna simu card ya MTN. Osobola ofuna simu card ya MTN mu bwangu. Kye kisooka ekyokubiri bw'eba efunye obuzibu wabwe nzirukira nti wali empeereza ne ziba nga zisemberedde layini yange egudde ninsobola ogikola replacement ntiibwa tikyagenda Masaka mu Nyendo mu town genda wali wa Enoka layini yo bagikomye namba yekomewo nerabidde pini yange yakoze etya ebyo byonna bwetwamaliriza layini yange bagisiba ate nga waliwo n'obwetaavu bwa services za Airtel era ne bayato nabo ne batwanguyira ne bagamba nammwe naffe katubeegatteko era nga bw'okirabye ne batuwaayo buli kimu ekyetaagisa nabo ne twegatta nabo
ne balabika nga batuwa okubanga tukola replacement tukola abasinga tukiyita replacement naye nga eba simu swap pin reset ekwegamba ebintu omuntu wawano byanguyibwawo mutawaanya ne tulabika nga tubisortinga nguvudde ku ekyo ate ne twegatta ne briefly atulaba wano service center eya MTN ne Airtel weeri ku kitundu kyo genda kiyita service point manyi service center ne service point byawukana bitya nti service center ate bali abanene nti waliwo ffe kyetulemererwa waliwo service ffe tulina ku ddaala we tukoma nti waliwo kano waliwo ne meja ne wabawo wano bye mukolako bye bitonotono ebyo ebitandikirwako naye nga biyamba omuntu wa wano era nga ku level ya waggulu ekitali ku agent omulala yenna waye agent omulala either osindika oba ojjayo kwakoma kati ate wano kwegattibwako ebirala line osobola ogifuna empya osobola okuswapinga osobola okola pin reset pin wagirabidde nitukola pin reset ebintu bwe bityo customer care service nti nye zitandikirwako weeziri kati oluusi waliwo ekigaanira ddala tugamba wabula tugeza kino kikoze eki awo abanna bakama baffe waggulu we baviira nogamba genda ku service center nga kyetaaga ekintu kya kompyuta for example kankwenga ekyokulabirako kati waliwo ajja nga ID yagisuula yagwa bwebanga ID yagwa ate for example ne line yeebuze naye nga alina ekipapula kya poliisi kapani zino ku mitendera gyaffe tukola ku muntu oyo aze ne ID national ID nga alina n'ekipapula kya poliisi naye eri waggulu mu bakama baffe waliwo empapula ze baba basobola okuyambako ne bajjuza n'oba nga osobola okukola ki ofuna obuyambi olaba nga bo batususeeko byabwe kiremeredde wano n'olwekyo abantu tubakubiriza era tubategeeza mwe n'abatulaba abamu bendo ly'ebukakata n'ebitundu ebiranyeewo omanyi wano kyapa tugatta Masaka district ne Masaka city Masaka nkite Masaka lulo ne Masaka city fe tugatta wonna era abo bomaze otuuka wali obuyingidde mu city n'olwekyo tubasaba mujje mufune empeereza kampani za MTN ne Airtel bazituwa tusobole otuusa obuweereza mu bwangu nga yoli yonna woli ofune empeereza mu bwangu ate nga bizikusemberedde totubeeraawo mbate layini yange yafunye obuzibu biki bakugambe tayari jangu wano ku Enoka Technologies ekintu kya layini tukikutereereze bulungi then bitundu bye mbadde ntegeeza kati ng'ebyomusite tulina bannaffe Kabiji Luvule Misansala Mitemula eyo yonna sebaawo natutuukayo okubaweereza n'ensi yonna Uganda yonna kuba kati lino ekkubo lyafuuse nga ow'ekyotera akozesaawo ow'e Kampala ajja ow'eggulu ayitawo abantu customers okuva mu bitundu ebyenjawulo naye kati ekyo kuliko kubanga kati bwe twogera naddala ku bya ssente transactions ezo naddala ku MTN Airtel mobile money oluusi omuntu aba ayagala akasente ke okuva mu banka oba ayagala kujjayo oba kuziisa ku simu ayagala zijja ku bank account ateeke ku simu ye kale bwe bityo kati wano muyinawoko empeereza yonna ng'erimu transactions za banka weeziri lwakuba tuli mu nteekateeka ate ekolera ddala kyetuyita cent point nteekateeka zijja mu kaseera akatono nyo sijja kyogeramu nti ddi neddi naye kiri mu ddiiru omanye otusooka n'otunuulira obwetaavu bw'ekitundu n'ogamba kati ekitundu kituuse ku level bwekiti so twagenza okizuula nti era tutuuse ku level y'abantu kati bwe bategeera zi banka ez'enjawulo naddala Centenary banka ne Equity banka abantu bangi tukizudde nti balinamu zi accounts nyingi ez'enjawulo era akadde konna tujja kuba tusabukulula ekintu ekyo kyombuuziza enteekateeka weeziri tuli mu kiteekateeka bulungi era tujja kifulumya tubaweereze bulungi nga bwe tubaweereza embeera esobola kubanga etambula bulungi ekikye nagambye tekinologi waffe ali awo
mu services nga ugedde ekigambo fantastic service okubanga service yaffe egondezebwamu obuweereza bubadde ofunire ewala totawaana ogenda ewala jangu eno ng'ekuli okumpi. Kati eno sound gyendaba ogipangisa oba ya Enoka Technologies kusanyusaako bantu baffe wano ku kyapa? Sound yaffe eyo erina ekyama kyayo kyamaanyi nno, otegeka ekivulu kyo ne kiggwa bulungi. Sound yaffe eyo se mukama waffe abatulaba tulinawo enteekateeka zaffe wano era amawulire tugalaba nga tuyambisa sound yaffe eyo yetuyamba mu mpuliziganya n'abantu baffe ennaku ezimu na zimu oluusi ne kasitoma waffe asobola nga ali mu bwetaavu bwayo najja ne tugimuyambisaako n'agiyambisa n'agikozesa kubwereere ku kasente akatinitini. Akasente katini nnyo, just akasente ke tusaba kaba ka service singa omuzindalo okufunyemu kajjaamu ka transport awooli newe bitambulira ebisigadde byaffe kuba twabagamba ffe twajja wano Essunga nga tuli mu ngeri ya kugiraagira bwe bityo naye abantu batwaniriza, abantu batuwagidde ne tugamba tubaddizzaawo tutya tuteekewo activities ezimu nga omuntu customer waffe asobola zifunamu n'aziganyuddwamu. Kimu mu byo yeyo system gy'olabaawo nti mu customer waffe oba omutuuze w'oku kyalo kuno osobola ofuna obutubaako n'obukulukulu fiiriddwa ninawo ka birthday party n'abagenyi bange waka ninawo baki naye munnange sente ziganye tukoze tutya Enoka nti byempuliziganya bwebiri tugendeyo n'abantu bameka nti 2-3 abo tusobola bakolako n'abantu 5 titugenda ne tukolera mwana n'abeerawo embeera n'etambula bulungi olabira nga ddala nga kiba kinyuma bulungi nnyo ddala n'olwekyo netuyamba mu public service okulanga abantu ono bategeeza nti bino waliwo ekyakyuseemu waliwo akapya akazze waliwo kino ekyazze ne baba nga batambulira mu kumanya n'okutegeera ebintu nga bwe bitambula. Kakati services kyendala eziri ku Enoka Technologies ng'ogyeko sofa ze twakwogerako ndabye oyina by'otunda era nsanze oguza omwami omu radio. Sebo tulinayo n'ebirala bingi, tulinayo accessories, tulinayo electronics, TVs ozirabye zi TV weziri mu size zonna, tulina zi woofers ozirabye tubeera nazo, ebyamasannyalaze okutwaliza wamu tubirina ate ne ama radio etaga radio zezo ebyamasannyalaze ebyewaka etaga paasi biki byonna zi bulbs zi extensions bintu byonna byokozesa ewaka awo tubirina zipako zino zi blenders zonna oba osobola ozifuna bulungi. Tulinawo n'amasimu tubeera nago amasimu ag'enjawulo smartphones zimapeesa naye kati tufokasinze nnyo ku smartphone gwe mulembe oguliko. Peesa mwazigobye kati aweziri naye zampola manyi mapeesa naye sebe erinawo etuuka n'ekubeererawo era tetugibuusa amaaso. Mapeesa oyo alina ekyenjawulo naye ku eno omulembe gwe tuliko smart yesingira ddala. So n'olwekyo smartphone tuzirina era tugiteekawo embeera okulabika nga abantu bafuna smartphone mu bungi ate mu bwangu. Netubaako n'olya nti ajja nga yeesobola n'agamba nze njagala esimu ya cash n'agisasula cash emitwalo gya 2, 3, 10, 15 nga zaalayisi nnyo. Omuntu akyayinako amapeesa nga tannagula smart alimba bulimbi yeekubanjawulo. Bannange simanyi kyakwogera wano Essunga nze alina smart nga njagalayo kamapeesa naye alina akamapeesa nga tonnafuna smartphone aveeyo ajje ku mulembe gwe tuliko bikuba ne Fiki Media oba tojjajjira bulungi nnyo era tojjagiraba bulungi nnyo. N'olwekyo smartphone tuzirina ate waliwo n'ez'ekibanja mpola bannaffe ba Emukopa batwegattako kubanga batuleeteraga amasimu n'abawatu nabo tubalina okulabika nga ensonga bagamba mbu agalooni oleetako akasente akatonotono then mpola ensindi esimu tugikuwa tugambe esimu ya 7,000 naye tugamba aleetako 10,000 esimu n'ogitwala
enkaaga n'osasula mpola enkala n'osasula mpola mpola osasulira mu bbanga ki era otya nzira kati gwosalawo osogamba kanjisasula emyezi 6 oba emyezi 9 oba emyezi 10 omwaka oba omwaka emyezi 12 olunaku ne gwowesalirawo kooleeta oba mmwe muŋŋamba nti kati kale ogambye 12 tetukirinaako buzibu buli mwezi ojja kuleetayo bweziti waliwo advantage companies zino zezateekawo likyaliwo nti olonze ogenda kusasula otya nti buli wiiki nti ye bweba buli wiiki ogenda kuba owaayo bweziti nekibeera nga kiri automatic oba mwezi naye kati babawo nti bwoba ofunyeyo zino ezitandika teekako akasente akatonotono tukimanyi bizinesi gyokola yamufuna mpola for example kakati teekawo 2 wofunye 5 teeka wofunye 1,000 teekayo wofunye 2,500 wokikubye kati abaayina zireeta wano siri system bagizimba nti zipostinga aziteeka ku layini ye era layini ye eyo yefuuka ne account number kwasasulira azisasula direct ku mobile money ye ne bazitemako ffe tukusomesa bwogenda okunyiga ntugenda nyiga booti ne booti sente ne zigenda eri nanyini simu nanyini company then era nekulaga ne balance nti osasuddeko sente bweziti obadde ne balance wa 6,000 osasuddeko 5 osigedde balance wa 55,000 nga naawe ozirabakawo wabeeramu app ng'obeera ng'otambula nga si byakubuzaabuzibwa so nze bwe mala okuwa essimu outlet yonna gy'oba ogenzeeko oba ogenze kuwa mobile money waaba mugamba akutereko sente ng'oweesasulire etambuza embeera nga tera anategedde nti n'essimu yakibanja mpola lwakuba essimu ezo abantu abamu bazeemulugunyako mbwoba ogenda ogimalayo bwoti ne bagikubbako complaints ezo weeziri ziwulidde nnyo atambula mu field naye kankitwale bwe nti bulayo 2,000 ku 3 cwi buba bugayaavu fiiki nakatunda amasimu mayitirivu wano kusunga mayitirivu era abajulizi mbalina bangi ayogera ebyo oluusi abatagikwatangako ekyokubiri bugayaavu njikiriza nti buli omu si buli omu nti ateekinga ekintu bulungi nga bwateeka okukikuuma kati oli oba kibeera kitya wabawo abantu nga bo obuluusi lugayaavu obuusi bimuguddeko bugwe naye nakitwala mu kategole eyo era n'abamu bali balesa engombe eyo naye nga bakuba nga baddibya amasimu ago beekwasa ekyo naye nga si kyekituufu mukole okunoonyereza mujja kutegeera nze mbalina wano nga ninawo ne client nejja omwezi oguwedde namuwadde essimu yakusatu nga emukopa yasooka naafuna essimu natandika emukopa mu 2021 2021 ye yali client benasookerako kwa client gwe nasookerako nakamuwa essimu oba zirinya kaakati bwe namuwa essimu n'agimalayo n'agiwa mukyala we najja ne tumuwa endala bwe yajja bitwalo n'agimalayo n'ate n'agiwa mutabani we okiraba bwe yagimazeeyo n'ajja ne tumuwa endala ate niyo modo ebaddewo naye n'agitambuza jjo yazze nga aze n'okwewolera nga mbuuza wabula ndi customer wa Mukopa nkoze nti nalabye mu app bandaga basooka kumpola 5,000 nsooka ajjayo nti netumulagira esente n'azijjayo oba kitegereje n'okumuwola ne bamuwola ejjukira mukyala we yasooka okwesima akyagirina kati oyo ayogera nti bulayo sente bwezitire bazitema kati abaddamu ki ate nga si omu si babiri si batatu bangi anti bagamba baziteekamu bu tracking device woobeera oli kyagamba nti ogenda ogimalayo bwoti nga balondoola ate abo abantu bennyini abajja okubba amasimu baba oluusi bantu baabwe nga babamanyi engeri amasimu gye gabaamu tracking device sikikiriza ekyo sikikiriza ng'omuntu agikwamu kubanga system gavumenti entambula ngimanyi ekibeerawo bwe bwavu wabula tracking nga bwebimanyi amateeka gakyukamu aga tracking gali mu kitongole kya poliisi kati ate abantu baba bamanyi nti tugambe nga Mukopa
nti erina obuyinza obutracking nedda wabula ekwatagana ne poliisi n'omuntu wa bulijjo okunoonyereza ka traka mwekali akayamba okumanya nti essimu eri wano okitegeera naye okukatuukako keetaaga some kind of transport okalabaako keetaagamu ka transport kati olaba ababula emitwalo ebiri oluusi namuga esimu wetugiraba eyeetaagamu ka transport ka mitwalo 5 okiraba teeka 5 n'alaba ate okuwaayo 5 n'ebiri gy'abadde abuzaayo n'atandika ebyo naye nga ekituufu kiri nti mu bizinesi tebibulamu twogerenga amazima nti tukola production oluusi abamu ne bakwata obuntu bubi oba oluusi product nejja nga tetuugiridde naye nga generally si gwe mutindo ogw'eyo kampani kyenjaga kutegeeza abantu kuba naffe olaba osobola box ya radio olese box okitegeera mulimu piisi 2 ogenda osanga nga piisi 3 nfu oba okitegeera ekyo nga kyavuddewa eri kyekisooka ekyokubiri ekyo nkireese lwa nsonga nti waliwo n'abakompuleninga mbesimu era mbangenda gimalayo ne freezinga lumu neefa kyafunctioninga naye kati nange nenkubuuza oguze ekisimu kuba kati zino ze kampani katutambulira musamusanga ne zinokia azinjala batandikira mu Tekino waliwo n'abatunda ze Itel oguze esimu eyiyo ku dduuka ya cash ogikozeseza emyezi 3 efurizinze lumu ani gwonenya yagikuguza oba manufacturer mbozi mpanvu